twegeziwaza ate tetugoberera bannabyabufuzi boogera bigambo bitwawula. Nze siri politician, saagala byabufuzi in my life, so saagala muntu ayawula bantu nga bantu. Oba wapate ki oba wapate ki ffe tuli bantu. Okurutalo n'omukiga wiitu kyagala Export TV to the world. Politician, rest in peace, David Lutalo. Tulaba ngo badoloza mbuno ine ebiyimbe ebinyuma gundi ebinyuma. Ebigere ebyatwala Ronald Mayinja. Gwe tonna bakutuuka Ronald Mayinja mu bukongovule. Oli ku Export TV tuli ku mutimbagano, subscribinga, commentinga, to sharinge. Amanyaze omwana soda mutayi ababa umpola. Munywanyi kiriza nkujjukize era nkulage ebintu bineno. Ongambe goli side ki ogwawa. David Lutalo yabadde embalala ngali mu concert yeno jatambuza eya Narongo. Bwe yabadde nga vibe ekutta kubya abantu endongo etambudde bulungi nnyo malidadi sana. N'avaayo n'akola statement eyo gye nkulaze nga video etandika kyemmanyi ogirabye ng'agamba tali munnabyabufuzi era tayagala muntu ayawula. Yayiye bagamba yeyi amanda mu mbugo. Ngenda kulagako bannayuganda abavuddeyo ne bagezaako omwana okulabamu ne bamuyisaamu eggaali ne bamujjukiza ne gye yali mu bufaananyi bwaffe buli eri obwakapaapaala n'ebirala bingi. Kankulage embi David Lutalo ze yeesudde musimanyi kireka wakaali yaye nga ye omuntu kuba obudde buno David Lutalo y'omu ku bayimbi badde basinga amaanyi ku ground nga tetumuwulirako yadde oba avudde gase mu byobufuzi oluuyi lwonna yadde nga ye afokasinga nnyo ku ndongo. Ne simanyi omukulu gye yavudde kola statement eno oba oli awo eringa emuzaalidde akabasa. So kankulage bannayuganda ab'enjawulo abavudde ne bagezaako okumwanukula. Gwe beerako subscribinga, commentinga, ate sharinga. Nkwegayiridde subscribinga. Nze omwana soda. Kati gwe bovaayo n'oyogera mbu simanya dividing. So saagala muntu ayawula bantu nga bantu. We shall be divided. Abaagala Uganda nga eri perfect, abaagala Uganda nga temuli kuwamba, enguudo kiriya, amalwaliro kiriya, amadagala kiriya, abakyala bazaala fit. Tujja kweyawula tubeere ku side emu era ekyo twakikola dda. And the biggest percentage of Ugandans beekutulako dda ku Museveni. They are now people power. Obadde nga undercover nga ssente z'abasajja ozirya. Mukama atuyambye n'okola statement eyo n'otulaga kwegamba omutwe guno ogujjayo enjalo ozijjeeyo bulijjo obadde weekweka bulijjo obadde eri anda tetukutegeera tumanyi tobiriiko. Kumbe mu magezi olya ssente z'abasajja statement kati mutandise okuzikola anti ssente kati mulya bakuteekamu wano ssente concert ne bagisponsoringa. That is why otandise okwogera ebyekisiru okubalaga nti no kati mu line yemu nabo. Lwaki oyogera statement ng'eyo oba eya politics tobyagala? Lwaki tosirika gwe n'okuba abantu omuziki? So saagala muntu ayawula bantu. Gwe nkimanyi bulungi otegeza His Excellency Bobi Wine because His Excellency Bobi Wine bwe yavaayo n'atubiikula maaso awo wennyini twalina okweyawula. Ife abaagala ekirungi, ife abaagala Uganda ey'eddembe twalina okweyawula. Kati gwe bw'ovaayo n'otulaga nti nno kyetukola si kirungi tetusuppose kweyawula ku Museveni, then you are doomed. Owedde mwe baswiri bannange David Lutalo tebaamulabudde. Maswali la hawla. Omwana agudde mu ambush. David Lutalo yabadde n'ekivulu n'avaayo n'agamba nze siwagira muntu aleetawo kwawukana mu bantu. Ye n'agamba si politician. Maswali la hawla. Akagatto kamutuuse ne mugamba Lutalo nti mumpi. Maswali mpulidde yabagamba mu boycotting music we fa bakuteeka waggulu. Abaana nga bakambwemu. Obukambwe nga bungi. Baba bano basabula. Eringa greda bwe kusanga ekuwalula. Kye bakoze mugumba zange mbibaawo. Bannange David wange tebakulabudde.
n'omumbejja tebamulabudde. Ne bannange. Banna. Wabula Simolo wanukejja amazina g'ova okunkumula genda weebake. Abantu mwagala otujjeemize. David Lutalo kikyobanja Bana'Uganda mazima. Nga Katonda akujje wala. Lwaki temulaba gye muvudde bannange? Position Bana'Uganda ze balimu ze walimu. Kikyotayina. Kiki wasuubira okufuna kyobadde toyina David Lutalo mazima? Kiki Katonda akutuusizza wonna naye omululu guno. Era owunzise Bana'Uganda obaliddemu olukwe. Buli lunaku tukulaba nga tumanyi saidi wa gyogwa naye ng'osirise era nga tetukunyega. President yatuuka n'okulaga nti ye takuyinaako buzibu. First lady n'akugamba tukubireyo ko kayimba ka mobbi bubbi ku concert yo okulaga nti gwe tetukuyinaako buzibu kubanga tonyeze. Naye era Bana'Uganda otandika bakudaalira mbu tetuli mu byabufuzi baagala twawula. Omanyi omwana gwe bakuba essasi wallahi omumwa gwonna ne gukyuka bwe guti. Ali ku internet wana anoonya buyambi ne gavumenti yakimutuusaako wallahi tewali amonyega. Baagala ku anoonya bujjanjabi naye ng'ekyamutuusaako ekyo gavumenti. Nkubuulira David Lutalo kikyoyagaza Bana'Uganda kati. Kiki batakoledde? Gwe kimbuulire nti Bana'Uganda tebankoledde kino. Ye gwe muyimbi abadde ajjuza buli wokola ekivulu kyo nga gojjuza bujjuza. Ebigenda maaso temwefuula nti temubimanyi. Gavumenti olw'okuba yakuwadde obusente otandika okudivertinga Bana'Uganda okubazza mu byekisiru. Bino ebintu tubiraba David Lutalo tubimanyi. Ne mwagala okutujjeemize nti ffe tuyomba buyombi n'abantu tuvuma buvumi bantu naye nga wallahi muli paid kumanyira bantu kujja bantu kumulamwa kuba divertinga kubalowoozesa nti Uganda nnungi nnyo naye nga nnungi wa wallahi olw'okuba abantu bafissa akadde ne bajjako mu bivvulu byo n'olowooza nti kati Uganda nnungi olw'okuba gwokeera ku makya n'olya kyoyagala ne weebaka w'oyagala n'osula w'oyagala n'otambula n'ogenda mu zi hotels zonna zoyagala n'oyita ku makubo ng'abaana bakukubira enduulu bakuwubira emikono bakukubira jambo naye abwana obwo buyiika eminyira gw'olaba bikunyumira. Mwe mu Uganda muyina moto mukola sente ojoge mbukubanga olw'okuba obeera mu banaku kati gwe okufuna sente olaba onyumirwa nnyo nga bonna bagamba kyekyo si by'abantu bategeevu. David Lutalo lekerawo okukudaalira Bana'Uganda. Osegedde empeke tezigenda kukuwoomera nze nkubuulira ogenda kutuuka okumira empeke ng'oziwulira. Nkubuulira gwe salawo saidi nga ne Museveni sente zirye ne sente olina okuzirya nga zikukaayira. Tetuyinza kukuleka nga bwe twalekaani. Balagadi bali eyo basirise balya sente zaabwe mu kamugunyu wecce. Mwe muli eno mujja mutwasamira mbukwawula yawula mu bantu ani gwe yebayawuddemu. Kyogamba ebigenda mu maaso temubimanyi. Toyinayo bantu b'omanyi bali makomera nga babasibira bwerere. Byebyo ebintu bye twogerako. Gwe ozoonya. Gwe Lutalo. Politician, rest in peace, David Lutalo. Tulaba ngo badolooza mbuno oyina ebiyimbe gundi ebinyuma. Ebigere ebyatwala Ronald Mayinja. Gwe tonnaba kutuuka Ronald Mayinja mu bukongovule. Ngayimiridde bwaki oyimbye oyinza okuwulira mbuno oyimbye naye Ronald Mayinja tonnamutuuka ku bukongovule kuba Ronald Mayinja yali asinga bulandi ye yali bulandi ya bulandi yaabwe ng'asinga Eagles Production. Rest in peace David Lutalo. Eyo njikuwadde okyali mulamu mukamutemereyo mukamuwe tonnaba kuyimbako Kenya. Ebiyimba byo tebibuuka Kenya. Kenzo yatujoga wano ng'abuuka emitala w'amayanja kati takyalina na waayimba yadde okuvuga akagaali agenda ayimbeko wali. Rest in peace David Lutalo. Tolaba Luweero bwefaanana gwagamba mbuno ozaalibwa Luweero. Okwogera ku nsonga eziruma Luweero ye politics lengera embuuzi lengera enkiima. Rest in peace David Lutalo.
eyange njikuwadde oli mulamu era eyange gy'owulidde ng'oli mulamu ebisigadde byonna tojja biwulira nze sagala kubeera munnanfuusi nga bannayuganda musically ofudde rest in peace teekawo abiri ffe tebatumanyira Luweero gy'ozaalibwa abanyarwanda bagitwala olaba be bamanerenda batutta amataka g'abantu juzi muzeeyi mugambwa bamumenyera ennyumba n'afa ekyo okukyogerako politics rest in peace ojja kukuba empale ebiraka David Lutalo tolaba ng'oli w'amaanyi egundi enviiri zirimwa gundi ani waziteekamu amayengo olinga yakola straight palm ate munnange omuyimbi w'abakyala rest in peace nkugambye Eddie Kenzo yatugamba mmwe bwe mumanyira nze wano Uganda sikyayimbirawo nze nyimbira mitala w'amayanja genda omubuuze oba yali azeemu okubuuka liiva mayanja okugenda okuyimba emitala w'amayanja buuza ab'emitala w'amayanja awo ku mayanja liva oba baali bazeemu mulabako tobuuza basezibwa tobuuza balwera buuza ab'emitala w'amayanja bakubuulire wammanza abantu b'ebuwama Mpigi Mawokota Mpigi Uganda siyinza bali amulukwe wakiri okuyingira ettaka wakiri mu nnyingiza ettaka nga nfudde lwammwe bannayuganda nenze oba Agnes yafa politics mujja kumbulira bw'aba alina politics bwe yafa ng'eddagala lye lyabula mu malwaliro naye tiyamala kwesimbawo okufa kati tonyumiza gaboozi tiyamala kwogera ku Museveni okufa kati bwe mukyabeeruweero kimanye nti mwazaala enkodomali mumanye enkodomali mwazaale enkodomali ya David Lutalo Bana'Uganda mwebale nnyo mwebalire ddala najja nembawa eggulire n'ennamba z'omubano ali mu ddwaliro erya Ntonde era ng'ono omusajja ye medical assistant medical superintendent wa eddwaliro eryo gwe bayita Tumusiime Fred obunkenke ekiri mu ddwaliro waliwo ebintu ebimu bye twogera ne bibanga ebiyiseeko bannange ekiri mu ddwaliro erya Ntonde mwakomezza n'ekintu ky'okubbamu abantu internal organs erya Ntonde Export TV to the world.